wendi emirimu gitambula. Emirimu gitambula. Mbadde lyawo n'entunulira etteeka lino bali mu kukola yamwe ennongosereza ery'amagye. Ende aba speed gye bali mu kulivugiramu. N'obuwaayiro opyo bwateekeddwamu. Bannansi nga tebaweddwa mu kisoboolera na ku participatinga mu tteeka eryo tulaga wa? Buwaayiro ki bwe mwatunuulidde? Ennongosereza empya ezaaleeteddwamu bakusanga n'engatta eza bulaaka bakukwate kati nyambadde za bulaaka anti bulinabeera effective ojja kuba ng'oyolebwa lyatonzeewo kooti endala 3 I mean zo kooti z'amazzi zeyawuddemu division 2 then ne kooti marshal teriraga muntu kyo mutofa agwanidde kutwalibwa mu kooti marshal tugenda kwesanga nga omuntu yandibadde oba otwalo oliawo atwalibwa mu civilian court ate aleeteddwa mu kooti marshal simanyi gwe nga munamateeka ate era Munnayuganda ate munnabyabufuzi obiraba biddawa bino etteeka lino ennongosereza zino nazirabye UPDF Amendment Act 2025 ennongosereza zino zaava ku kooti ensukkulumu kwe zaavudde bannayuganda balina okitegeera tibalowooza nti kyavudde from nowhere ne bakireeta kooti ensukkulumu bwe yagobawo kooti marshal kooti ensukkulumu in fact no kooti marshal gyeri ekola era olitaga nti kooti marshal baagigoba mbadde manyi okuva lwe bagamba nti terina kuba bwiza bwesaba kooti marshal weeri naye kali kakiiko akakwasisa empisa mu bannamagye kati tekasobola kuvaawo kati ate bannamagye tebaze emisango era gye bali abagiza buli nnaku babatwala era akakiiko kabakangavula naye kooti kyeyagamba nti fayiro zonna ez'abantu ba bulijjo ezibadde mu kakiiko kano akakwasa empisa mu magye oba mwe gye muyita kooti marshal ziveeyo zitwaliwewo omwabi wa gavumenti ziddizibwe mu kooti ez'abantu ba bulijjo fayiro oba kyenjogera abantu bakitegere kooti ensukkulumu yayogera ku fayiro z'abantu ba bulijjo ezaali mu kooti ki anti negaana kooti marshal okuddamu okusalira abantu aba bulijjo nga bwe kyalinga kikolebwa aba bulijjo so si bannamagye kubanga kooti marshal yali ewa abantu ebibonerezo kwegamba ebitali mu mateeka nga birina kuweebwa kooti zino eza bulijjo oba abantu abasomamuzinaga nkusibye emyaka 4 olina aba nkusibye emyaka 4 kusibye obulamu bwo bwonna nkusibye obulamu bwo bwonna nkugenda kuva kuwanike kalaba ebyo weebiti ezo kooti kyazigana kubanga kooti yalambika bulungi nti ebiragira akakiiko ako ebibonerezo ebyo balina okuwa bye bino wammanga wasiiwuusa empisa mu magye tukusize eddaala obadde kapiteeni tukugyeko akayinja kamu ofuuse second lieutenant osangirwa n'emmundu ozeera naye ku kyalo ogenda otisatisa abantu okoze emisango bobuti oba omusaala gwo tugusaze obadde ofuna obukadde 2 tukuziza ku mitwalo 7 ebyo bye bibonerezo bwebityo oba tukususpendize mu magye okumala emyezi 3 so si kuwa abantu bibonerezo ng'ebyokufa bulamu bwawe bonna n'okusibwa emyaka so kati baleese ennongosereza bakyusekyuseemuko kakati era kooti yawe esigalewo ng'ekola bulungi era baluubirira kati bantu ba bulijjo era wano wetulaga kuba kibali mu kukola kuba kyebaliko kubanga singa bayagadde esigale nga weebadde nti komiti y'amagye ne kati ekola naye kibanga kituuse n'okuleetebwa mu palamenti baagala kuteekamu bantu kubanga kooti ensukkulumu erina ke yateekamu nti bwe muba mwagala kooti eno eddewo ekole ekisooka kye kino wammanga abalamuzi abagituulako bateekwa okuba nga bannamateeka ng'era basuusuddwa akakiiko akasunsula abalamuzi ke tuyita Judicial Service Commission ekyokubiri kooti eno bwe muba mwagala eddewo eteekwa okuba nga kikono kya kooti enkulu nga kooti high court oba ekitongole ekiramuzi nga kigirondoola byekola ensonga ey'okusatu nti kooti eno bw'eba emaze okusalira abantu emisango abantu bano baddembe okujulira si yeesembayo okujulira mu kooti zino eza bulijjo nti weeba bakusalidde eri mu kooti marshal tekitegeeza mbu kati genda luzira weebakeyo oliweddembe ojjula naye nga tojula kati muzino ezeeno kubanga nayo kumpi eri part of okusinziira ku nsalawo ya kooti ensukkulumu kakati bano kye baleese
Bataddemu ennyingo namba 30 akatundu 1017 ke kasinze okubaako obulabe era ako we bakajjawo ne bakasuula mu kasero tuba tuddayo mu erikooti yennyini eriwo Court Marshal iriwo eyabaddewo gye tuba tuddamu kagamba kati akatundu akagamba 1017 mugende mukasome abasobola okufuna kunongosereza zino ffe tusobola obifuna kuba tuli bannamateeka era akakitundu ako kagamba nti bagenda kuteekawo kooti ng'agikulira munnamateeka pulezidenti yamulonda nga yeebuuziza ku kakiiko akasunsula abalamuzi commission nti era bateekeko ne bannamateeka abalala 2 nga bamanyi amateeka nabo nga basobola okuyambako ono omulamuzi anaabateereddwako nti naye bammemba abalala bali abatuulako bo bajja kubeera nga baddayo mu nnonde bweri oba balina etteeka lye bajja kuba baamagye mu bufunze nga tebalina kye bamanyi okitegedde kakati nga tebalina kye bamanyi mu mateeka mu bufunze tebaagasoma bo bali mu bintu byabwe byamagye na birala ekyo tukiwakanya ne sekuwakanya yenna kubanga eyo kooti ebanfu ekyokubiri bataddemu nti singa Kimbo obeera ne mukwano gwo nga wamagye nazza omusango ne babakwata nawe ne bakwata naye naye ne babateeka ku fayiro emu nga boolaba Besigye nti Besigye ne kapiteni Ola bo baali bannamagye ono gwe baleeta from nowhere naye Obedi Lutale yes tabeera nkuwa amagye talina kyabimanyiko Haji Obedi Lutale kati Haji Obedi Lutale oyo wetwogerera kati yafunyedde eddaala kati private bwe bakwata n'omunnamagye bakusanga ne mukwano gwange n'omusango gwe mukoze nga goli munnamawulire oweereza mawulire go ne bansanga ne mukwano gwange nga wamagye yalina emisango gyaziiza ne bakugattako ku fayiro eyo ogenda kufuna eddaala lya private mbufunze bakuwerewo n'ebyambalo by'amagye oba banaakuteeka ne ku perolo y'amagye lwaki okitegedde totraininga nga magye olina kyomanyi ku byamagye kati kooti egenda fuka recruitment gundi yo yennyini yeekuwa eddaala okitegedde ddala nga balikuwa basobole okunyiga basobole okuvunaana mu kooti yaabwe fe kyetugamba nti kikyamu era wetulaga mu kalulu tekigenda kwongera okunyiga abantu olunaku olweggulo bannamateeka babaddeyo bannaffe be twasindise era twekutte wamu ng'ekitole ne tugamba nti akawaayiro kasuulibwe mu kasero kino kigenda kuba kya bulabe oyambadde enkofiira efaanana ey'amagye era nalabye waliwo omubaka wa paalamenti omu yababuuza naga nti bannange ebintu ebyefaananyiza ebyamagye bingi ye lwaki amagye go gali so special nnyo nnyo gye biri mu butale abantu babitu ne baga ye banaasinziira ku ki basanze omuntu ayambadde engatto ye bakukase mu kooti y'amagye wagigula wali emitwalo gy'esatu kubanga mwebiri osanga kiriko Navy SEAL US Army byambadde kikofira kiriko US Army kiriko n'ebibombolabombola ngaga nti oyambadde ekyaffe ekyamagye n'ebifaanagana wano mu Uganda nga bingi amagye go gala kwefuula anti kati kyetugamba nti kati obwo bulabe abantu bebole kitegeeza abantu bangi bagenda kuvunaanibwa mu kooti eno kwegamba nga watali bakuba ku mukono ekirala kooti eno yeewadde batandeyo kooti za mirundi esatu division 1 division 2 ne kooti maasho kooti maasho eyo jjukira nti omulamuzi gavumenti bwe yagana agenda ogituulako agenda kuba yenkanankana ne high court n'omulamuzi wa high court kitegeeza nti ate ffe eno mu kooti ez'abantu ba bulijjo ba high court judge si be basembayo kooti esembayo etulwako abalamuzi 9 kakati ate mmwe mugenda kuteekawo Supreme abalamuzi 9 naye ate kigenda ate mmwe wammwe mugamba nti afe kooti yaffe yesembayo erina omulamuzi atya olaba byonna byakivandulo kwegamba mu ngeri yonna banoonya engeri gye bayinza okuteeka abannansi mu kantu kaabwe mukatu kubanga wano muli kimanyikiddwa sina magye gokka ebitongole byonna byonna birina obukiiko obulungamya abakozi bwogenda mbasomesa abalina era ekibiina professional gundi eyo bode yaabwe bwogenda mbasawo waliwo era professional bode etwala abasawo era abakunya omusawo nebogenda ne mubaloya tebeetegeza na kujja mu palamenti nti professional bode y'abaloya ekoze kino lwaki amagye yeereetebwa nnyo akaseera bwe tutuuse kati keeko kazibu eggwanga ligenda kufugibwa mbufunze lifugibwa ku
military rule mateeka g'amagye kati ge gagenda okutufuga nga walabye President Yuni ge yabadda Yunis Okuyolo ge yabadde aleese South Korea nti eggwanga ngenda litambuliza ku mateeka ga ntalo masholo bannansi ba South Korea baga nti gwe weetaaga nakugobera tebamulinze ne bamufuumula ku bwa president kuba ziri ezensi ebyabwe birala so kakati etteeka lino lya bulabe era ffe tulivumirira kuba kati saawa eno bali mu kuyoola waliwo abantu saawa eno abagenda bayedi muto basangiddwayo bamachete n'abalala Babesigye bakyaliyo kati saawa eno kyangu nnyo ennongosereza zino okuyita Babesigye ne babazaayo mu kooti maasho ne Lutale n'afuna eddala liri enkugambye erya private ne Kanzo Nsubuga kitunulemu nga bakutadde mu kkomero omuli omujaasi eyazza ye emisango egy'ekijaasi gwe byotamanyi gwe basanga obusanze ng'oyambadde ekibuutu ekinene tebagenza waliwo n'abantu ababeera mu balakisi eyo nga babeerayo naye nga si bannamagye bakazi b'abasirikale abo n'abantu kuba balakisi ogiraba balakisi zino zina amataka amanene oluusi nga abantu basengayo balimireyo bakola kinga bakwata naku lyamala kulima neyegende bonna bagenda kuba bakwatibwako etteeka li so ffe tetulowooza nti kyabulabe amawega gwanga mugenda kola mutya mulire serigende liti ate balina speed gye bali mu disa bannabyabufuzi balina okuvaayo babeeko kye bateekewo balage naddala akakiiko akabyamateeka katulibwako babaka ba parliament balage nti ekintu kino nedda kawaayira kukaveemu kasuulibwe mu kasero ebirala bigobere ekirala nalabye ekiriwa kimunukanga agamba nti kooti ensukulumu bino bye tuliko wano teyabyogerako mwogere ku misaala gy'abaazirwanako nalabye nga babagamba nti abaazirwanako bangi omwezi bafuna 13,000 omuwazirwanako yaleeta gavumenti mu buyinza afuna 13,000 naye nga minisita atalwana ali mu buwumbi bwa ssente zaaliko so eggwanga temuleeka bwe so nga nze pulezidenti wa Buganda First kyobula mbagamba ffe nga aba Buganda First twagala ebitundu ebirala nga ebyogeza eddoboozi erimu ku bintu ebibikwatako n'ababaka bava mu Buganda bogeze eddoboozi limu nalabye omanyi nti Buganda ne Busoga tufaananya ebintu bingi nalabye mukyala Rebecca Kadaga ng'alaajana ng'agamba nti ente zaffe ezaali zituwedde gavumenti naziraba nako nibaga nti ezo ze zijja Busoga zakoma mukubo nagaa ne tractor zaabula nazo tezatuuka Busoga naye singa tenti mwe yabadde ayogerera omwo ng'abaka ba Busoga bonna bamubadde mabega ko kasi bonna abava mu Busoga ezo tractor kwolo zabadde zijja kana ali nade ninagwe mpulira waliwo ge yadawayiriza nti mama Kizigo ente zange teyazituuse eno nengamba oba mama Kizigo yani samutegedde ti mama Kizigo yazisalirako mu kubona ezitatuuka yadde agamba ani simanyi naye mama Kizigo oyo gwe yadde agamba waba ayagala ente ze azituusa aleme zisalirako Busoga begatte nga ababaka bava mu Busoga babeere bogeze eddoboozi litya basabe ebyabwe yes ngaba abantu ba Busoga naye gwe Kadaga ne loolaaja n'otya ng'olaaja nawekka toyina kyogenda kufuna so nga ate biri ebintu byolaajanira bigenda gasa abantu ba Busoga ki bonna kakati naffe wano mu Buganda twagala tubeere ne kokasi yaffe ng'abantu ba Buganda nga bwe tutuuka ku nsonga eziruma abantu ba Buganda abantu abagobwa ku mataka abantu abatalina mazzi mayonjo abantu abatalina byabulamu birungi abantu abatalina masannyalaze abantu abatalina masomero abantu enguudo embi eziri mu Buganda nammwe muveeyo awatali kibiina oba oli wa Nuupu oba oli wefudisa oba oli wa Jema oba oli waki oba oli wenaaleo mukwatire wamu mulabe nga bwe kituuka ku nsonga z'ekitundu kyammwe mwogeze eddoboozi litya twogere ku nsonga ya tukyaleko osigadde amuzina ebyo byonna byonna kati nalabye waliwo gwe bawambye bagamba mbu bamuwambye omanye ebintu bya Nuupu kati bizibu aliwa n'owa mutwe naye abadde bodegaard wa Kyagulanyi mbu bamututte ekiro ekikeseza olwaleero kisoboka babatwala ne bababuulira omulamu omutuufu mukama waabwe gwaliko ati gwe osobola okubeera eno nga weefuula siriasi naye kati babatwala bababuulire nti Kyagulanyi gwe muliko mukozi wa gavumenti njagala kwogera ku bantu ku kooti y'ekinamagye ku kooti tuli kusigadda muzinga ddyo omuntu kozi juzi baatuula ne bajja ku mugenzi Segirinya emisango ne bagula emipya ate ku muntu yazza ne Segirinya emisango ate ekyo kyeki mu lulimi lw'amateeka omuwabi wa gavumenti asobola okugulako emisango gyonna singa kooti eba tennatuuka kuwulira musango
ng'omusango tegunnatuuka ku hearing. Era kyova olaba nti we batuukira ne bagaa nti ensonga eziri mu kkooti tetuzoogerako omusango ogwo guba gutandise okuwulirwa. Naye guba tegunnatandika kuwulirwa tuli baddembe okubaganya ebirowoozo ku buli kimu ekigenda mu kkooti. Era bwe guba tegunnatandika kuwulirwa kkooti omuwabi wa gavumenti asobola okuddamu n'akugulako emisango emipya wonna w'ayagalira. Kati Ssewanyana ekyamuleetedde ebizibu ye mukama we. Ebiseera ebisinga nze ngenda n'endowooza oba ayina byanywedde mukama we oba ayina byakozesezza oba kiki simanyi. Naye mukama we okuvaayo n'agaa nti Mpuuga ye yasibisa Ssewanyana ne Sseggirinya. Kale ekyo kigguzaawo kkooti omusango ne kikwongera. Era n'ayita ne Ssewanyana akakase bye yayogedde. Kakati Ssewanyana ye ate talina kujja kakasa ebyo kubanga y'omu kuba wawaabirwa mu kkooti ng'alina yes alina wabweru ku kakalu ka kkooti. Ye yandireese oli n'abyogera. Yandimugambye nti munnange nze engeri gye nkyalina emisango mu kkooti sobola kwetantala ate kuyingira mu nsonga bwe zityo. Naye gwe azimanyiza ogere. Kkooti okutula ati ne mwongerako emisango emirala. Ye kiviirako ekyo kubanga oba ono gwe yayogerako ye yatadde kiviirako kubanga kati Mpuuga Ssewanyana alina okulumiriza ba Mpuuga. Mu statement ze zaddako okukola awo. Kuba yagambye mwalimu Mpuuga, mwalimu Bwanika, mwayakonye kumanya agawera. Alina okugalumiriza. Okyogedde publicly? Ne Mpuuga alina okujja ayolebwe. Okyogedde publicly ate olina muvunaanwa. Kitegeeza gavumenti esobola n'okufuula omujulizi. Gavumenti osobola okulanga Ssewanyana tebamuggyeko emisango ate ne bayoola Mpuuga, Ssewanyana alumiriza Mpuuga mu kkooti. Ebintu bya kkooti bisa. Kkooti ebaamukulungamye bamivuyo. Ate bamivuyo. Baamukulungamye n'okusala emisango mu ngeri entuufu. Alikagede waliwo ekintu kyewuunyisa. Mu tteeka lya Katonda ffe abantu tetukkiriza okusalira abantu musango. Era kirabiddwako nnyo. Tekyasoose by the way ku Sseggirinya okufa okumuggyako emisango. Waliwo ne munnamateeka eyali munnamateeka wa NSSF yafiira mu kkomera bamuyitanga ni Kasami omuvubuka oyo erinnya nange linvuddemu. So balwana omuzika family enge emukayanira bamukwata ku misango gy'okubba obugaali. Anedda Soyo ono bamukwata ku nsango za ssente za NSSF ze babba okwali Chris Obe baali basatu ababba ssente za NSSF oba ye Kasami oba yani kuliko omukwabo naye yafiira mu kkomera. So nzikula omulambo gwe bagubbira nawo ku Christ the King. Baali bamusalira nadde ekibonerezo. Nga ali mu kusaavinga naye bwe yafa kkooti negamba nti emisango tugikoze. N'egya Sseggirinya baagiggyeko. N'egya Sseggirinya baagiggyeko nga lero baagimugirawo. Kaakati Sseggirinya baagimuggyeko naye ate Sseggirinya yaguzza ne Alani. Mbadde ndowooza ne Alani mu mbeera eyo ayitiddeawo. Gwe baaguzza naye oteekwa okugenda mu maaso. Osigala weetisa omusalaba gw'oli. Mpozi naawe ng'ofudde. Ate ne batakomako ne bagula buguzi ate mu mipya. Anti kakati kyekiri kyengugambye nti kkooti esobola okuggulako omusango omupya wonna weyagalidde. Kati bino ebintu birimu ekisooka omusango guno nze ndi musanyufu ku bigambo Kyagulanyi bye yayogera. Ebyaki? Ebyogamba nti Mpuuga yenyigira mu kusiba Ssewanyana ne Sseggirinya. Ate sayidi endala nembeeramu ennyamivu. Kubanga abantu b'e Masaka baafiirwa abantu babadde banakuwavu okumala ebbanga ddene. Abaana bangi tebakyasoma kuba bazadde baabwe battibwa. Abakyala bangi baafuuka bannamwandu kubanga abaami baabwe baatemulwa. N'abalala abantu baatemulwa ebinganda zaabwe abasajja baafuuka bassemwandu. Kakati Ssewanyana Kyagulanyi Bobi Wine bw'avaayo n'alumiriza Mpuuga nti yatta. Mpuuga alina okukola ebintu bibiri. Either akkirize nti kituufu natta bamutwale mu kaguli bamugatte ku Ssewanyana oba akwate Kyagulanyi amutwale mu kkooti ng'amuwaabira omusango gwe bayita defamation oba wali oguwuliddeko. Defamation nali nguwuliddeko naye mu bbanga ly'omaze mu mawulire ne mu politics ne mu mateeka. Kesi za defamation zimeka z'olulabeko olinazo? Nyingi nze nzabye nyingi ezisinza abantu ne babasiba. Nyingi zibaddeyo. Okusala omugambo. Mweno temubiraba ne kali mwemusinga kufa ku bino bya bufuzi kuba bibeera nnyo mu mawulire. Naye defamation case nga omanyi olowooza lwaki baaguteeka mu ssemateeka ne baguweerako n'ekibonerezo nti omuntu asibwa wakati w'emyaka 2 n'esa. Kansa Nsubuga omanyi nti nno mwe bannamateeka n'abalamuzi bagenda kigambo ku kigambo. Kigambo ku kigambo ne balira ba Christian Lukoola nga babuuza abajulizi. Kozi wagamba affidavit wagisayiningirawa ku NRM Secretariat
kozi wali ochikirira ani Nambi kozi nga okumaliza nga we kubyengalike kati mu bigambo bya Kyagulanyi yayogera defamation case mukate etya kuba yeti yayogera kulinya Mpuuga mu kamwake yabuuza Alani mwangambanga mutya kazi bwe najjanga mu kooti sewo genda wetegereze talina weyogera kulinya Mpuuga yagamba nti we nagenda mu kkomera okukyala Segirinya yaŋŋamba nti omumyuka wo yatusiba omumyuka wo deputy president watwala ekitundu ekya Buganda yatusiba Zimbabwe yoganga teyakona kulinya lye anti ekyobutakoyo ate ani yali deputy president ite walabye Mpuuga yavuddeyo kubanga yali mu kifo ekyo nagamba ngenda mu kooti okunjogeraho kale ate awo siwe Kyagulanyi siwe yasoso kyogere so yali deputy we yali Mpuuga kati Mpuuga alina ogenda mu kooti awabedi so bano ne Alani najuliriza bujuliriza tewaliwo Mpuuga era erinnya lyasoso okwogera kuba yali deputy president bwebala yabagoberezaako babwanika baki naye era n'ebibuuzo ne bijjawo bingi nti Kyagulanyi bwe amaze okukola statement eyo ate ne wabaawo akatambi abantu ke baleese nga Kyagulanyi agamba nti Mpuuga yateesa ne president Museveni bate ababaka bano ffe tetukkiriza mu byakuteesa kati Kimba wawe mbanze nakusiba kakati ate nemmala nengenda nteese n'omuntu ate naye akute eyasiba ye ekigendererwa kikyali ki kubasiba amala abate anti mu politics byonna bikolebwa politics oli akusibanga tolina musango jasa nga ayinza osiba gwe ngala kulumya region mwova anti kakati bino kino kye twogerako kyalimu obulamu bw'abantu ssebo si kyakuzanyanga gwe bw'okirowooza bino si byabufuzi bya bwebeeramu obukulembeze bwa dictatorship byonna obeera obisubira anti kakati nze ndi mwetegefu ogenda mu kooti ku lw'abantu b'e Masaka abantu Masaka tebanda bafuna justice anti ndi mwetegefu era Mpuuga bw'atagenda mu kooti gavumenti egenda muyola nabadde njogerako n'omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka yali musango ogwo bagenda kwata Mpuuga bamusimbe mu ne court proceedings zonna ezaali mu biseera Alani ekirungi bwe baali babagulako omusango bano babagamba nti mwe ne bannammwe abakyalira ku nsiko abakyanoonyezebwa kitegeeza bakyaliwo abalala kati ne Mpuuga bajja kwegatibwa ku bali ba others Sewanyana Segirinya ndi others Segirinya kati nyenti kyagenda kudamu nokwogera andi ngamba bali basoma omusango mu ntandikwa era ne Alani mukalimu kaguli talimu ye kati omulaba ne bannabala Segirinya lyo ndi sounding ennyo so kooti za Uganda ngazirabisa kubanga zina omuzanyo mungi waliwo kesi zetulaba nemwezo twalaba kesi yono omuvuka yajjanga mu kkomera nga yajjanga mu kooti nga yennyini ye munnamateeka we ng'alina ebitabo Kasolo ekyo tekigaana mu mateeka omuntu asobola okwewolereza ng'ajja yeewolereza ku musango gwali gwane emisango ng'egyo gwali gwa Maria Nagirinya emisango ng'egyo eminene abantu buli muntu aweebwa munnamateeka gavumenti gikakatako okuwa munnamateeka naye Kasolo ye yagaana naye era abalala banne olaba nti baali balina bannamateeka babawolereza gwaggweerawo ogwo babasiba emyaka 4 babasalira babasiba bulamu bwawe bwonna babasalira segeza obujulizi bwalaga mulamu zaayiza akamuwata yabasalira obulamu bwawe bwonna obujulizi bwalaga nga bebatta waluno mbu baajulira endo za piu tena bakujjamu tena kwange ewuliro nalaba nono waliwo abavuukira abalala bali wano babaletako ne ku crime scene bembubi batanga ba boda nga ffe twalanyulanga bwe bati simanyi misango gyawe gye gyakoma saagala nkulimu waliwo bano abattalujja owaba endiga ogwo gukyagenda mu maaso omulamuzi yali agulimu wano wa kooti ento wano Emmengo erinnya ndyerabidde yaguweereza mu kooti enkulu so kooti enkulu tenatandika guwulira sijawana so wetulaga mu kalulu bannayuganda tebagenda ate kufuna okutya okulala okwazi kooti ate njukira president yakamakuba lino etteeka lirina okuyita kati njagala osibabaka bafuna ekikumi balina n'ekikumi ekirala kye babanja kati njagala osiga ekifaananyi nga president ajeewo akakalu tasobola obuyinza tabulina ne yabikonakaawo tabulina nti ate bantu tebafuna beyiro kati tobalabe tekyaletebwa tabulina naye kuba kafaananyi nga tewali kakalu nga ne kooti y'amagye weeri tuba tugenze anti kati ekyo Obote yakireetako detention without trial naye lwakasiisi awo tuba tugenze mu masholo kati minisita wa Obote bamutwala eruzira
ne agamba nti banaye ate kakati ne bamugamba ate kati mwe mwakiyisa government ya bote yakiyisa nawe kati beerayo naye n'abeerayo n'alaba obulumi bwe kirimu so detention without trial abantu abo ina kujja mu parliament. So President Museveni yakyogerako bwogezi naye ekyo kibeera mu buyinza bwa mulamuzi kyobola omulamuzi waddembe okubuma beyiro okusaba ddembe eryo naye omulamuzi naye waddembe okugaana bane Besigye bagimumma abantu okusira ku kika ky'omusango ojja kutataganya mukyala Katanga Mole Katanga bagimumma na kati akyaliyo ninga ate bawalabe baba wa beyiro. So omulamuzi waddembe ye yasalawo kibamu sinzaye kukyala ku nekya y'omusango gw'olina onootataganya obujulizi okusinziira si nekya y'omusango naye amaanyi g'olina anti amaanyi osobola okukyankalanya obujulizi kyekyo kye bagamba Besigye nti kika ky'omusango gw'olina influence gy'olina oyinza okuviirako obujulizi obutataganya obujulizi naye baloya ba Besigye baddayo ne basaba kubanga era odda mu kooti y'emu eyo eyakumma gy'oba olina okuddamu kati era omukyala Kani ajja kuddamu awulirize asalewo baabawo banene. So bwekityo bwe kiri so bannayuganda nga tuyingira akalulu kana akabindabinda by the nno lero eriyo okulonda ku NRM bannayuganda nga bayingira akalulu oba amagezi ga buli omu kwebereramu kubanga sekati bakusanga ng'oli awo ozezeeka lino ligenda kuyita temwenyigira mu byabufuzi bya kisiru ndabula bafutu soja kuba ine etteeka liringa ebyabagiridde muyina okwebereramu ennyo kubanga oyo gwe muliko talina mulamwa talina gy'atwala Uganda. Saagala bamalire ebiseera babasibe bannamwe baasi bamulaba bali myaka 5 bavundidde eyo emuteebereremu ebidirira byammwe sebo mbasiibudde abantu ne kansonsubuga kyogamba Kyagulanyi Kaya atalina mulamwa mu dduniya muno abantu abamuliko nabo gamba nti ngati bajja kubasiba atenga naye musajja atayagala nkyukakyuka Kyagulanyi ayagala oyo mukozi wa Museveni ayagala nkyukakyuka kinaawe emisango gye bamugulako mu Arua gyakomawo gye batira yasinikawo anti gavumenti yagigoba nga talina bujulizi ne bamudeza ne mmotoka ye nti waliwo ensinkano wakati wa President Museveni batugamba abaaliyo nti balabe emmotoka za President nga zijja ku kooti ensinkano yaliwo kati nze byenkugamba nze mbadde munda nze sitoyogera nawe mu Nuupu siri wa ku street siri futu soja sebo wa bulijjo nze mbadde mu nkiiko zonna eza Nuupu na buli bingi byemmanyi soba obutono kakati emmotoka yewe bagikwata wano Museveni si yawoyayo miliyoni 3 okugiteno bulletproof ye URA egite ebyo yandibadde abikugamba kati yandibadde wa Mary kansa wa Mary naye ate nze naline wa Mary mu process ezo zonna so kati muleme bafutu soja baleme kuba masasi kubatira bwerere kukola ki mu biveeko ebyo so kyobola banze nga president wa Buganda first ngamba bafutu soja muveeyo tuwagira abantu abanayimirira ku nsonga z'ekitundu kyaffe ekya Buganda n'okulaba nti abaana mufuna emirimu mwegazanyiza mu ggwanga lyammwe mubeerawo nga tewali abataataaganya nga muyina emirimu mukola emirimu gyammwe mu ddembe ofuna akakaddeko bakapidiyemu otandika omudaala gwa capati ukole emirimu gyo Organic egamba nti gwalina okusomozebwa mu ndwadde gendayo dokita akukoleko gendayo dokita akujjanjabe abeera awo Mengo ku Beaver House okyamira ku kooti y'Emmengo oba wali ku ngalabi za Kabaka noyambukamu katono n'okyamira awo n'otuuka ku ddwaliro eddwaliro ojja kuba ng'oliraba ku kooti y'Emmengo w'okyamira ku balita Ham Mukasa Road oba oba oli ku Masengere ekizimbe okiraba kisolobyemu nga kiyiseemu kiriko langi eza kiragala ne ka coffee brown ojja kuba ng'okyamawo bakube nga bakujjanjaba endwadde zino esumba bannayuganda bana balina ulcers abalina prostate abalina hemorrhoids abalina ebizimba mu nabaana ebizimba mu bukyala ebizimba wonna woolina ebizimba ebintu ng'ebyo wabirinda ne bikutabukira kakati n'abaami bano bansindika njake Dr. Ssenjobe yatabuddeyo akadagala mugende eyo asobola okuba nga abajjanjaba walinako ulcers walinako ania ne bamujjanjaba ne bakulongoosa naye ataagira n'akomawo walinako ku TB oba kafuba naye kaawona naye wasigaza bulumi ku kifuba ebyo najja kuba nga asobola okuyamba okuwa eddagala ejja okuba nga likuzza engulu nga likujjanjaba njala okusaba ogendeyo asobola okuba nga ate akukwasaganya asobola okuba nga ate akujjanjaba mu ngeri esinga okubeera ekika ekya waggulu bw'ovaawo genda ali ewandegeya ku Dream Restaurant osobola okuba nga oliawo ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya bannaffe abo bakola bulungi ebintu byabwe bafumba emmere ennungi ennyingi ddala ate nga yawooma ate nga nnyingi
emmere eyo bagifumbira nga bagifumbirawo tebafumbira mu buveera nga bw'omanyi enkola ya restaurant mu kibuga naye njala mu gavumenti gonna essaawa z'ogenda ojja kuba nga ofuna emmere oba ogenze mu ttuntu kawungeezi misana ojja kuba nga osobola ofuna emmere oba nga tosobodde kuba nga otuukawo oyinza okuba ku namba z'essimu egyolaba wansi ne bakola n'okola kibeta delivery obakubira n'obawa oda ya kika kya mmere gy'oyagala ne bagiteeka ku piki oba ku mmotoka n'ekutuukako wooli mu nkola eya delivery ate naawe alina omukola ewo bajja kuba nga bajja bakufumbira emmere esobola okuba nga ate oba olina kwanjula kuhinjira kukola ebiwe bityo olina abagenda kuhijja olina akomyeyo kuhijja olina graduation matikira olina meetings oba party olina family gathering n'ebiringa ebyo bannaffe bajja kuba nga bakufumbira emmere ekubukaale ate kunyumire buli kimu kisobola okuba nga tambula bulungi nnyo nyini ddala bw'oba onoonya aboogezi abalungi ku mikolo ojja kuba nga ontuukirira ng'oyita ku 07077363 oyagala mwogezi w'abako oyagala w'ewaka oyagala bakatumwa oyagala video coverage oyagala Joyce oyagala sebe namba gisome mpola mpola 070 82 736 tujja kuba nga twogerezegana n'ebyemengo byonna ajja kuyamba obikulungamiza oyagala ebyemengo map ya Buganda ekifaananyi kya Kabaka ekya Nabagereka bendera ya Buganda bendera n'ebiringa eby'amasaza bendera nange njeetaaga sebe wenziri zonna tujja kuba nga tukulungabya mu wali ku Majestic brand kati ffe tuli bawandiisa era bwemba ngenze naawe enamba yange njogera bagenzi Martin Chimbo anti namba ki 1012 nze ndeese bano bagenda kola mukolo then ebintu bagenda abantu bafune certificate z'obufumbo obufumbo osobola okuba nga ate faananyi bya Ssaabasajja ddala ekisembe kyengenda okuba nga nkwanjira be bannaffe aba earth engineers bano bo bazze kutuleetera bintu ebituyambako mu security y'amaka gaffe kakati kamera zino zazze nga mu ngeri za kuyamba nnyo kamera zigenze ne zizuuka nti zezisobola kati okutaasa ebintu bigenda ebibula muli awo buli omu yeegana oba olinawo security kamera omanya ani yazzeewo kaani yatodde kino oyinza okuba nga otambuddemu toliiwo ne waba wayingira mu nnyumba yo ne babako bye bajjamu ofiisi yo n'ebiringa ebyo bannaffe aba earth engineers nga basanga bewandegeya bajja ku installinga cameras mu kifo ekyo wookolera mu makaago mu ssomero lyo ku factory yo mu ofiisi yo mu bizinensi yo buli wamu weeyagala bateeke kamera bajja kuba nga bagiteekawo esobola okuba nga ekukwatira abantu abaagala okujja okukozesa omukisa ogwo gwa basobola okuba nga bakubba kale todda ate tebanzibye kamera za layisi ne bakoba abantu mubitya mutya obigezesa mutya kamera bajja giseetinga ng'ebeera ku ssimu yo gwe wenyini n'oba atambudde ng'oli safaari osobola n'okukubira abyawaka nti bannange nnengera omuntu ku geeti mu fulume nnengera omuntu yekulubesiza ku mmotoka gwe ng'obirabira wano ate balina kamera ziri ennyungi ennyo nti n'omuntu ayambadde ebijaketi basobola okumusika mpaka we bamutuukako bakola ku nnyumba zokka omuntu alina emmotoka ye okugirondoola emmotoka yange egenzeewa olina emmotoka za factory za kampany olina baddereeva otula butuuzi wano gandi emmotoka yange eno yakutte ku lwejjinja njiraba etuuse emayuge nekutte kaseeseyi netuuse nabo babikolako babikola byonna nekutte masaka yino njirengera etuuse mu nnyendo eneereeta mwanyi ezijja basangibwa Wandege awo gwe bw'otuuka ewandege ojja kuba nga batuuseeko essimu we ziri awo ku kapande ako jjako ennamba z'essimu bakubire bajja kuba nga bakolera omulimu omulungi ennyo ddala abantu babbiddwako ebidduka bya emmotoka bagikubbako n'otandika okunoonya okuteekamu ebirango n'otandika okulanga ku TV ku radio ku n'obukadde bw'oba ofiiriddwa emmotoka yeegenze naye nga kano akantu balina bu tracking oyinza n'okusanga tekaweza kakadde tekaweza balina bu tracking ogirondera wonna weetuuse balina obusiba amafuta singa weezula nti emmotoka togiraba gisiba amafuta weeri neba nga teyingiramu malala tegenda tetambula n'ogisangawo ng'omubbi yamulemeredde ng'eri awo kati omugenzi oli yalina ejjembe nga yeeza azikwasisa jjembe yagwawo kati naye kati ebintu by'ejjembe byaggwawo tekinologi yakola tukoza tekinologi ojja kuba olina ejjembe nga takisi zo waziteekamu ejjembe omuntu gwaziwo ejjembe alijemu ali kasuke nga naye alina amayembe agamba bakuumisa mayembe nagamba takisi zange zonna tebikyakola tuli ku tekinologi tokumisa motoka jembe tokumisa emotoka bajjajja emotoka wagigula sente nyingi nnyo teekamu akantu katono abantu mune bagayala ebintu ate ebiringa ebya bulijjo sente ntono nnyo tubeera ku mikolo eyo ne bakubbako emotoka omusajja mubambi emotoka yannoma nnyo nze nakola omukolo gwe wane ekibiri salamalolo abayitawo kabuuma yalina okwanjula ewakaawe
Emmotoka ye n'agifulumya bweru kubanga mu maka mwalimu abantu abazzemu bangi n'agipakinga awo wabweru emmotoka ne bagibbira wabweru awo kunaku lw'omukolo. So ebyo ne bannaye basaba obutadda mu story ezo zonna mukozese bannaffe aba Earth Engineers. Ntege ajja kubanga akuyamba mukubire ku simu mwami Ntege ajja kubanga akuyamba aku installingire cameras ezo n'emmotoka yakuteremu tracker gy'oyagala gy'omugamba nti njagala osibe mafuta oba nze njagala ngirondole buli weekutte oba nze njagala oli ajja osimbula weegaana okuvaawo bonna babulina kubanga bwabika byanjawulo. Kale ono yensubu Gaasani agenda kuvuganya wano Kawempe South ewali bampe n'ebipande abo ewali Kazibe Bashiri Embaziira wayagala wendaga biva mugambe ebipande byange sinnabiraba. Akuwulidde ampulidde akuwulidde abe agenda kuwulira awe Kawempe awo saawa zino omubaka waawo taliiwo ekifo kirimu omubaka naye ku ground taliiko oba yalagawa Parliament aba ninga yamulabyeko jo face nange namulabyeko ninga yabe face ye mu mugongo gwa erayo abe nega kwa omuntu asalawo omuntu asalawo sala nagamba naye kati kansirike sijja kuvaako kyenjogera kamaleko bbanga yange kitu kasi Bashiri yasalayo ddala bw'ati asirike nekiswaza wakiri waka kantu koyogerako eno oyingira Parliament ogandi nsirikidde ddala namawulire munnamu yaganti mbayirawo mubirizo president bwawo ya former president waffe naye yatu disappointing ekitagambika ya disappointing anya abamawulire era abantu tebakyesigira ddala abamawulire wakiri yandireseyo etteeka eriyambako ku minimum wage ku mawulire bino ebire bya gavumenti n'abireka abamawulire ne babongeza ku musaala balipoota oli n'agenda mu field n'avaayo nga bamuwa 13,000 n'ofuna omukisa n'oyingira Parliament n'osirika emyaka gyonna 5 ne Kazibe Bashiri nedda Kazibe Bashiri walimba at least ekyo kyo ayina n'omukutu gw'amawulire mulamba ne TV namba ayina ne institute oba ekyaliyo yine ne institute y'amawulire n'olema wakiro ebyo nabigenda kugwa nga tannaweza na mwaka nga avudde mu Parliament baliko ekirungi talabisenya abantu bajja tegera nti yeye atooza wanakuyitako nga wayisawo emyezi 7 mwategeera mutya n'abalala bajja ali kati abasajja balaba kasava mu Parliament najja mugali amatayi n'amakooti n'atandika okutambula ng'omuntu wa bulijjo okujjako mu abali bamumanyi nnyo kati Bashiri musolo mwitako n'amategeera nti yeye kituufu era kati gwe yambala Kawempe South kale bannaffe mukkirize tubasiibulire wano musubscribinge mulaikinge mu commentinge ono mukulembeze wammwe munnamateeka wa kibiina Buganda yesooka bali abagamba Buganda for Museveni kati onagaye Buganda yaffe Buganda first kale wasiibudde nabasiibudde mukama bakuumi